ebikwata ku ekereziya. Mu kiseera kino omubaka wa Nnyendo Mukungwe mu kibuga Masaka Mathias Mpuuga Nsamba ng'ekibiina kye Kinuupu kimuvunaana okwegabira obukadde 5 ng'akasiimo bwe yali akyali akulira oludda oluvuganya gavumenti mu paalamenti. Ono ategese okusaba okwebaza Katonda olw'obuweereza bw'amusobozesezza okukola. Olwaleero abali mu nteekateeka eno omubadde abakulembeze ab'enjawulo nga bakulembeddwamu Dr. Bedi Bwanika, Owakimanya Kabonera ne Walter Lubega Mukaaku bafulumizza enteekateeka eno nga bwegenda okubeera. Tuyisa abantu ab'ebika eby'enjawulo era ng'omugenyi omukulu ku mukolo guno ye Katikkiro wa Buganda. Abedi Bwanika agamba nti waliwo obwetaavu okusiima abantu nga tebannafa okusinga okubasuusuuta nga bafudde. Njagala kukoola bannayuganda muyigenga okujaguza abantu bammwe nga balamu, muleme okujja n'obubaka mu kufiirwa nga muwaanawaana omuntu so nno nga bwe yabakolera temwasiima. Walter Lubega Mukaaku ategeezezza nga bwe kigwanidde okwebaza Mpuuga olw'omutindo mu buweereza bw'ayolesezza. Okufuna abakulembeze ab'omutindo, ensa ate n'ebinnonogo kitwandise quality ekifaanagana ekya Honorable Mathias Mpuuga kyawadde eggwanga lino. Abamu ku bannamasaka basinzidde wano ne bategeeza nga Mpuuga bw'abasitudde ng'abakwatirako mu mbeera ez'enjawulo nga nabwe kityo basaanye okumusiima. Okusooka atuwadde ekyokulabirako ekyobukulembeze obulungi ngaffe abakulembeze abato abajja okubeera nga tufuna ekyokulabirako naffe okulaba nga tutambula mu bukulembeze bulungi. Masaka bwe yajja efaanana si bwefaanana kati abantu balaba Masaka eyakayakana. Ebyo byonna birungi by'Oweekitiibwa Mathias Mpuuga. Naddala okuyamba abakyala abalina obulimu obutonotono okusituka ng'abawa akasente akatandika okukola ng'ayongera akasente emirimu gyabwe ng'ayambako abaana baabwe okusoma. Tetusuubira ffujjo lyonna. Ntwala omukisa guno okulabula abakozi b'effujjo abo be tulaba amambala masiki ne bagenda ne bataataaganya emikolo ndi ne gye bataabayise. Ku mukolo guno kusuubirwa okwetabwako Katikkiro wa Buganda Oweekitiibwa Charles Peter Mayiga, Gertrude Mutyaba, agafeeyo ku Spark TV.